Nkulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Eno ye program Church Before Church n'omuweerezaawo John the Preacher. Kanzikirize nti muli bulungi olunaku lwa leero, nga tugenda ku kanisa njagala tubeeko ebigambo ebitonotono bye tugabana. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi gwa kusatu omwaka 2026 gwa Mukama waffe Yesu. Njagala kwogera n'omuweereza. Oli muweereza, oli musumba, oli mubulizi wa njiri, oli mutume, oli nabbi, oli musomesa wa kigambo, oyina amagenda, owulira nga Katonda akuyise ku lw'amawanga. Njagala kubaako kye njogera naawe. Olwaleero vidiyo eno si y'abantu bonna, naye njagala kwogera n'omuntu oyo omu nga Katonda akuyise, oyina okuyitibwa naye nga waliwo ekikyakulemeseza. Njagala kwogera ku ki leero? Njagala kwogera ku kusoma. Baweereza bannange, natudde wansi ne ndowoozaamu nti waliwo ensobi ezimu ze tukola, ng'ezimu tuzikola si kagenderere, naye nga zikolebwa okuyita mu kumanya kwaffe we kukomye, nga we tukoma mu byawandiikibwa, n'osoma olunyi n'oluvunula bubi, naye ng'awo w'okoma. Naye nga singa ofunye omukisa ogukitegeera obulungi, ate ogenda kuba w'amaanyi nnyo. Kati olwali njagala twogere ku kusoma. Baweereza bannange, abamu ku mmwe twetaaga tuddeyo tusome. Bw'oba nga onoogasa okusingako awo, weetaaga okusoma. Weetaaga okugendako mu Bible College. Weetaaga okugendako. Abamu weetaaga na kugenda kusoma kwennyini kuno okusoma kwa bulijjo. Oddeyo osome. Abamu mulina obuweereza bulungi, bulina amannya malungi. Jesus is the good Bible International Ministry. Naye ddala okakasa muli international. Gwe nga omusumba okakasa oli international. Oba okkiriza kikkirize, okyeyatulirako bweyatulizi. Nzize kuzzaamu maanyi nti kikyasoboka. Bassebo ne bannyabo abaweereza, tusobola okwongerako ku ekyo kye tumanyi. Tusobola okwongerako ku ekyo kye tulina. Kituufu olina okuyitibwa. Kituufu olina amafuta. Kituufu Katonda akuwadde ekigambo. Naye singa ogattako ekirungo ky'ebitabo, ogenda kuba musufu. Amawanga agamu gye twagala okugenda nga tebanamanya anointing gy'olina, nga tebanamanya amafuta gali ku bulamu bwo, nga tebanawulira kigambo kifuluma mu ggwe, baagala kumanya wayitako ko mu ssomero, by'oyogera obikakasa. Banaamanya batya ng'olina empapula? Ekyo kye kindeese leero njogere naawe muweereza munnange. Ebigambo bino oyinza obutabiwulira kuva mu bishopu wo akutwala, naye ate ye singa omubuuza ayinza okugamba nti emyaka bwe giti nagendayo n'ensoma. Kisobokera ddala nga bishopu wo yaddayo n'asoma. Tulaba abasajja kaakati abaawanga obujulizi, Katonda yansanga mu njokya gonja, Katonda yansanga ku kkubo. Olwaleero tuwulira bayina amannya ga dokita, bayina titles dokita. Tokiwulira, tonakiwulira. Golooza babyetumye bwetuumi. Nedda, baddayo ne basoma. Baddayo ne basoma. Ekyo kyenza okugamba leero. Saagala onsindikire faya, saagala onjokye muliro, nedda. Kubanga Danyeri essula 12 olunya olwokuna agamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma okumanya kugenda kweyongera. Tukkirize tugaane, tuli mu nnaku za luvannyuma ezijjudde okumanya. Abantu be mukulembera bamanyi nnyo, balina ebintu bingi bye bamanyi. Kati kiba kya
kya butafaayo nga okyali mu mulembe ogugamba nti siraba TV, sisoma mawulire, nga gw'okyesibidde mu kalooka ako, oba osigalidde. Nzijukira amabageko eyo twayogera ku butafaayo bw'abalokole. Omanyi abalokole waliwo ebimu bye tukola ne tutafaayo. Kankulage ekyokulabirako. Oli najja n'abawa ettaka, omukadde n'ajja n'agamba mpulira nga Mukama ngamba mbawa ettaka ly'ekkanisa, ettaka n'alibawa, naye ate ne mutakola ndagaano. Tebiriiyo, temunnabiwulirako ebyo, ne mutakola ndagaano. Ne wayita ebbanga ttono, omukadde Mukama n'amuyita. Abaana ebyammwe ne bagamba tetubimanyi. Lwaki? Tebaabawa biwandiiko. Mwe mwakitwala nti kubanga abawadde, Omwoyo Omutukuvu ajja kusigala ng'ayogera ne famire yonna. Nedda si bwe bikolebwa. Bwe babawa mukole ebiki? Ebiwandiiko. Kati ne kino ekyokusoma olaba e Rwanda wano ewaffe wano okumpi wano, omuntu atayina biwandiiko nga tewasoma biwandiiko byenkanankana university degree, tosumba kanisa kati. Naye olowooza kiri wala ekyo? Tekiri wala, kiri kumpi. Kikyengezaako okugamba, bw'oba ng'oli musumba, saba ekkanisa, yogera nabo bakuweeyo akadde, bakusponsalinge, oddeyo osome. Abamu mwetaaga kwongerako lulimi. Omanyi Luganda lwokka, omanyi Lunyankole lwokka, naye ate ogamba oli international evangelist. Onoobuulira otya e Kenya, onoogenda otya eggulu, ogenda kufuna omuvuunuzi. Ekyo kimenya. Weetaaga abamu ogenda oyongereko ku lulimi. Emyezi nga 8 mu kusoma, oyongereko ku lulimi, ogategate kale ku Luzungu. Abamu kye weetaaga. Naye ate abalina obusobozi, weetaaga kuddayo osome, ofune empapula. Ekyo nakitudde n'ekirowooza, tugenda kuddayo kusoma. Bible colleges weeziri. Amasomero weegali agasomesa abantu abakulu kaakati. Tewakyali kyakwekwasa, Katonda abitaddewo ebyo byonna kubanga alengera ekigenda okujja. Njagala kubabuulira amazima gennyini. Ekiri e Rwanda wano okujja kyangu nnyo. Ekyo mbabuulidde. Kyangu nnyo. Ekikyakwatiridde kitini kiti. Kisobokera ddala. N'olwekyo weetegeke nga bukyali. Ate kiyamba ggwe. Omuntu abugumiziddwako ayina kyasinga atabugumiziddwako. Tukkirize oba tugaane. Ekyo mbabuulidde. Abamugenda kundaba ng'eyagudde kaakati, mugenda kundaba nga atakyali wa mwoyo, atakyali wa kukkiriza, naye nga kye mbabuulira kye kituufu. Nze n'ebyokulabirako bye ndabye, tunulya omusajja ono gwe bayita Bajjo. Abadde wano juuzi, n'addayo n'asoma ng'ow'okusaaga. Naye bw'owuliza Bajjo oli, n'owulya Bajjo wa kaakati, byayogera byansi, naye owulira nga bayina enjawulo era Bajjo oli bw'asinkana ono alabira ddala nga muntu mulala. Kati mbasabye abayina obusobozi abaweereza obuddayo okusoma, oba kikwetaagisa kuddayo mu primary, bajja kusomesa. Waliwo okusoma kw'abakulu, bajja kusomesa. Amasomero weegali ataagamu nga g'abalokole, bajja kusomesa. Naye tuddeyo tukole ki? Tusome, tubeeko kye tugattako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Genda osome, genda mu Bible college, funa soma certificate yo. Waakiri kale soma certificate. Ababulizi b'enjiri tuli ku street tukola ensobi. N'ensobi ezimu ze tukola ku street awo, ze tukola mu njiri, ziva ku butayigirizibwa. Ekyo kye kyansitula ne ŋŋenda mu Kanaaba International School of Evangelist. Lwaki nandigenzeeyo? Naye tosobola kutuula mu ssomero ne bw'oba otuddemu nnaku 2 n'ofuluma nga tolina ky'oyize. Ng'akutteko ya Apostle Mitala, ng'akutteko ya Pastor Sebyala,
nga kuteko ye Pastor Serwaddo w'Ejjinja, nga kuteko ye Evangelist Drake Kanabo, novayo nga toyina kyoyize. Tekisoboka. Kati mbakubiriza tugende tusome nga ababuulizi b'enjiri. Kale ofune certificate eyo kale. Nze ndi mu nsawo certificate. Naye ng'ogyeko certificate nakye neeyongerako. Kati ate ndi mu kulwana njagala kulaba nga nyongerako ku bitabo. Kisobokera ddala tuddeyo bannange abasobola tuddeyo. Tuddeyo tusome. Twetegeke. Kwegamba oleme kubaako kye weekwasa kyonna. Waleme kuba oluggi lw'eggula ate ebitabo ne bikulemesa okugenda okuluyingiramu. Nze ekyo kye ndaba era kye kyandeese olwaliro njogere nammwe baweereza bannange mutima mulungi. Emirembe gya Katonda egisinga okutegeera gibeere nammwe, bageza service ennungi. Kirowoozeeko, tonyiiga bunyiizi, tuula wansi kifumiitirizeeko, kirowoozeeko, w'olaba nga kikugasa noonya engeri gy'osobola okikola. Emirembe gibeere nammwe.